Uno omusirikale eyakubye Bobi Wine essasi kugulu muyina maaso era nga principal embeera gy'alimu byonna ogenda kuba ng'obifuna ate ye Joel Ssenyonyi naye avuddeyo n'atangaza kiki ekibaddewo. Full figure naye abiwakanyiza mbu eyo documentary empya kw'otadde Frank Gashumba ate ye Eddie Mutwe kaawedde mudda munnange oluvannyuma lw'okudduka n'aleka omukuumi we. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, nzikiriza nti muli bulungi ng'enkola yaffe. Mbasaba video no mugimpere like era nensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell olimesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuugeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna. So munange bakubireko ate weefunire obulamu obujja. Munange principal embeera kati eyo nga bw'olaba ekifaananyi ekyo bw'ali mu ddwaliro naye maaso wano nina Joel Ssenyonyi ng'atangaza agambye nti eky'omukisa omulungi eggumba teryakoseddwa ya just kuno kungulu kwe yafunye ebisago. Kale katwongere okumuteeka mu ssaala ate Omukama amusoose addemu akakalabye emirimu gye wadde nga babamu babiwakanyiza bagamba mbu stanti principal alimba mbwe atandise firimu kitundu kyakubira mukwano gwange mukulembeze munnange ndi mu kuvaawo lwaki kale temuntemere ekkubo oba abantu bayitiridde obungi mpitewo ngende kakati awo nga yakava mu motoka ye short range awo ne bamukuba kitiyagaasi kanisa nga kigenderere nga bumulayo ebifaananyi kiyuziza empale ne kigyokya kimuteekako ekiwundu ekinene. Abasawo batugambye nti eggumba eky'omukisa omulungi terimenyese naye nga likoseddwa. Ayina ebipapajjo bya tiyagaasi kanisa eno ebimuli mu mubiri kubanga abasawo batulaze x-ray era ne batugamba nti agenda kwetaaga surgery okugyamu ebipapajjo bino ebimuyingidde mu kugulu. Tebayinza bijjamu kati bamukozeko first aid n'ebirala ne bamuwa pain killers eziri strong kuba ali mu bulumi obwenja obw'amaanyi n'okumwebasa naye batugambye nti ajja kwetaaga surgery nnaku eziddako awo okugyamu ebipapajjo bino ebimuyingidde mu kugulu. Kyannaku nti poliisi n'amagye geeyisa bwe gati ebiseera ebisinga omukulembeze wabwe babanga abaagala okumujja mu bulamu bw'ensi. Wakati bw'ojja close range n'ogaa nti kaakati kamukoleko obulabe tuzze tubiraba byazaasimadduka eky'omukisa omulungi Katonda amukuuma naye tuvumirira enneeyisa eno. Ndabye statement ya poliisi kubanga bafulumiza statement ku social media ne bagamba nti abadde ayingira emmotoka ye n'aserera n'agwa kwe kufuna obufuna obwo. Neŋŋamba naye kale ne bw'oba oyagala kulimba mukku ng'oyagala kuwuddiisa abantu teekamu ku bwongo teekamu ku saayansi. Naye n'ogaa nti abadde ayingira emmotoka ye n'aserera n'agwa wansi. Bangi ebifaananyi mubirabye empale ye eyokeddwa kubanga butiyagaasi buno bulinga bubbomuka bwatugira ddala. Kaakati bw'oba ogamba nti aseeredde n'agwa ate ebipapajjo bya tiyagaasi kanisita ebimuli mu kigere ebirire ku x-ray byo bigudde wabigudde mu bugwi. Kyannaku binyiiza naye nga bubirowoozaako oyinza n'okubwatuka n'osika n'oga abantu bano n'okutegeerera ddala nti bakyategeera nti bw'oba oyagala kale okulimba obwo obuzaabuzaamuko kale mu ngeri ya kinnasaayansi naye beebo we bati oba oliawo enanga bonna bwazaabatendeka ne beyalekayo. Naye twebaza Katonda nti omukulembeze waffe mulamu ekisinga obulungi era abasawo batugambye nti takyali mu bulabe ali out of danger. Abeebaza mwenna abamusabira twongere okumusabira ayite mu mbeera eno yonna. Ali mu bulumi era nga walindira ne sajjala eyo okugyamu ebipapajjo bya tiyagaasi kanisa ebimuyingiddemu naye byonna ajja biyitamu era tulina obukakafu nti Katonda amutaddeko omukono gwe ajja bimuyisaamu byonna byonna.
Joel Ssenyonyi bw'ati ate bw'atutegeezezza mu kiseera kye kimu omwogezi wa poliisi Kituma Lusoke afuddeyo n'ategeeza nti abasirikale ababadde ku sikuriini bamutegeezezza nti Bobi Wine ekisago ku kugulu yakifunye ng'ayambuka emmotoka ye asobole okulekulira ekifo naye si masasi ng'abantu bwe boogera. Ayongedde n'ategeeza nti agenda kukola okunoonyereza ku masasi agoogerwa n'okumanya ekituufu ekyabaddewo. Bufunze si masasi ge gaakubye Principal mu kugulu wabula ekisago yakifunye ng'ate ayagala okulekulira ekifo. Jjukira awabadde wazzeewo abasirikale nga baagala okukwata abaana be abanoopu kati ndowooza mu kayogaana ako abadde adduka omusirikale kyannaku ddala. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu akubiddwa amasasi olunaku lwaleero. Poliisi ey'ekira ebadde egezaako okukwata abawagizi ba NOP, okukwata abawagizi ba People Power abambadde obwambazi ovulo ebyambalo ebya People Power nga tebazizza musango gwonna naye ng'ebakwata ebasiba ewatali musango ewatali kunnyonnyola. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'avaayo awulirize abuuze abasirikale lwaki mukwata abawagizi bange, lwaki mukwata abantu bange abatalina fujjo, abatabakozeeko ttemu, abatalina kisi kyonna, abatalina kye babakoze yadde n'akatini ne mubakwata bukwasi mutyo mukolera ku oda zaani? Lwaki mukola ebintu eby'effujjo ebifaananako bwe bityo? Abasirikale instead of giving an explanation, listen policy ya Uganda, instead of giving an explanation to His Excellency Bobi Wine musazeewo kumukuba masasi oba mukubye masasi oba mukubye tiyagasi tekinnategeerekeka bulungi. Naye kye tutegeddeko nti addusiddwa mu kalwaliro akamu ku sayidi z'Ebulindukira gye tutakkiriza nti nayo ali seefu. Poliisi twagala Afande Mwesigwa essaawa ya leero abeere mukwate. Afande abadde aduumira ebikwekweta ebyo ng'agamba abasirikale be nti shoot mukube. Essaawa ya leero twagala nga mukwate. Poliisi twagala okunnyonnyola okwa bunnambiro mu bwangu ddala, okunnyonnyola kiki pulezidenti waffe akubiddwa amasasi. Twagala okumanya poliisi oba ekyaliwo ku lwa muntu w'abantu, oba ekyaliwo ku lwa muntu wa bulijjo, oba ekyaliwo ku lwa bukuumi baffe, oba ekyaliwo ku lwaffe na bintu byaffe. Ekyo twagala okukimanya mu bunnambiro. Tubawadde essaawa ntini nnyo nga mutunnyonnyodde. Poliisi ya Uganda tubawadde essaawa ntini nnyo nga mutunnyonnyodde. Unless otherwise kino kye mutankuula temukimanyi muli mu kuzannya na muliro. Kino kye mutankuula temukimanyi muli mu kuzannya na muliro. Mufeeyo n'okunnyonnyola mu bwangu ddala ate ng'Afande Mwesigwa munnyonnyola mukwate. Kaseera ka kazigizigi ka maziga ate oluvannyuma lw'omwagalwa w'abangi Principal oba Bobi Wine okukubwa amasasi mu kugulu. Kale katongera okusaba Omukama ate amusuuze naye nga awo omusirikale oyo gw'olaba nkuteeredde awo kigambwa mbu ye yakubye Principal ate essasi mu kugulu. Kale bannange kyewuunyisa naye abasawo bo bali mu kukola ekisoboka kyonna ate okulaba nga Principal adda engulu baddamu afuna obulamu obweyagaza. Naye ekirungi tebagenda mutemako kugulu kubanga eggumba teryakoseddwa yadde n'akatono. Kati ate ye awo omwami Frank Gashumba avuddeyo n'abitanka n'agamba nedda tekisoboka mbu eyo bullet ya China Tower kati ye yakubye Bobi Wine wabula tebadde bullet ya ddala. Bannange we tuli mu sayidi ezeeyo y'ebintu abitankanya agamba nedda oyo omuzannyi wa buzannyo temumutegeera kati atandise sizoni ate ey'okubiri ey'okubakolamu ssente. Bibadde bigambo bya mwami Frank Gashumba era nga si ye yekka n'omukyala Jennifer Fulfiga Nakangubi naye era avuddeyo n'ategeeza kyekimu agambye nti eyo documentary empya etandise ssaawa ya firimu. Tutandikidde ku ssasi naye omutonzi waffe yasalawo munnange n'amala nno n'ateekawo bu emojo obuseka nga woolabawo. Bibadde bigambo bya Fulfiga era maaso wano muyina ng'ate era akyakikkaatiriza ddala yagamba bano bo bali mu katemba mbu Principal baamugwamu dda. Bannange si bigambo byange naye nange mbijja gye mbijja n'enzija ate n'embibatuusaako maaso wano. Katulabe Fulfiga kiki kyagamba mbu oyo munnange firimu mpya kati ayina kyayisaawo. Mukadioki eri muntu yakweganye yafubutuse tegeera eri muntu atayinza kudduka kuvaawo n'abamukutako tebategedde kati nno mulekerawo okwepankira ku mmundu
ndaba wano ono mwemiti yanagana abukabuka nabanga ennyana erina olubuto nakwakulako dipisa amayinja amusikise abasajja babaleka bulesi naye ate abasajja banyiivu babakoowa ffe tuba n'abasirikale tubayitamu nowulya nga beetamwa nobo butiya gasi bajja kubukoowa wabadde omanyi ndowooza eggwanga ligenda kusula ku bukeke bwensanga tuyingidde ensambi wabadde wamanyi ogenda sangawo abaana b'abantu ate ate wagezezzaako kyekyo kyakulaze nti abaana bakubuuka n'abali eruzira bali mu kuvunda bakaaba kubanga bateeka balangiridde ndi bagenda ensambya anti bwe bamaze omukuba kati ya gaasi eri gye babadde oba yekoma mbaga gye baliira embizi si eyo yabaluka bo mu ludda weeyo bulindo bulindo si eyo saidi saidi zekoma mbaga si eyo bavuma embizi olwaleero kamuvume mulowooza mbatya amazima bayibuli egamba nti olulimi lw'omulimba teruliraba mukisa ate bayibuli emu yegamba muli balabira ku bikolwa byabwe togamba nti omukulu yadageze kwirira ku tubizzi toyogera bwoti bulindo yalino kira saidi zekoma mbaga si yabaluka bomo mu mbizi mu bigodo oyo omwana mulenzi abomerwa kigodo olaba akyegaana asobola n'okulya akabizi akalamba talya mbizi woowe nze munzije eyo lekayoyo kati omukono gwa Museveni gwe mbamwogerako ogwo mugulaba ogwo Full figure Jennifer Nakangubi oba president advisor ye ebintu bya Bobi Wine abitanka n'agamba si bituufu yadde n'akatono kale we tuli ate yeliri pazo munnange muyina Masaawo nga yakuttemu edde no manyi bagamba muno mukabi yabeera muno ddala ate ye yasuze amaze okulaba principal embeera gyali mugenda kubanga naye mubatuusaako mu maaso wano ate mulabe embeera nga bwe yagenze nga twongera okusabira principal omukama amusuuze omusajja bwagala kutta kibanda kyogamba omuyimbi w'eggwanga yamukwata vidiyo kategerina muliro wagettaala naye bano abakkiriza bali ku ddwaliro teri amugamba yosha fe abasalawo eggwanga wenkudiiri obuzibuliri pazo namba 1 Uganda fada boy lava loga kibalukoze bati balwasiza abasiza Why gakusanzeewa gansanze ate aga Bobi Wine togamanyi gasaasaana galinga luyiira gali gasaasaana aga Bobi Wine gali agakyagulayo amawulire gasaasaana muno mukabi yabeera muno ddala era nga yeriri pazo bwatu yatuuse dda ate okulaba embeera principal gyalimu naye maaso wano waliwo abawakanya bagamba mbu ebyo munnange ba Bobi Wine ali mu katemba ayagala kujjawo China Town omanyi yebadde yeefuze internet kati mbu munnange yateza akakodyo yeefuule nga gwe bakubye amasasi ono yabiwakanya agamba si bituufu mbu kuba ye Bobi Wine amumanyi president w'abanuupu bamukubye amasasi mbu nze seekakasa kuba ndabye bamusitulawo sirabyewo wadde akasaayi wadde ak'ensiri president wa nuupu bamukubye esasi naye nga president akulira Uganda ye mulamu bano emuve mu wooloolo nze sirabyeko kasaayi walayi saagala mbalimbye bamusituddewo okugulu kwe bakubye ddala n'omuntu n'asituka nga temuli kasaayo waayo y'obuuza ki naye ng'ombu oba byakalebule I don't know oba babalamuzanyo kyo I don't know mwabanuupu muve mu ebyo simanyi China Towers azze tukyali ku nsonga za Bobi Wine era ng'abantu bo nakati bakyewuunya edi mutwe oluvannyuma lw'okuwulira buleti ng'evuze kyokka n'adduka n'alekawo omuntu gwakuuma Bobi Wine abantu bagambye ono ye ebintu ekifo kye bamuteekako ekyokukuuma Bobi Wine takisobola ate banoonye omuntu omulala kale kasooke mbatuuse ku wano waliwo asigaddewo ayitawa hayitawa kati ekabejja ali ekisikini we yajja ano Kabaata abayaye basalako aliyeni okumuyisaamu eggaali Ibula Kabadiya yalwana yakuba abantu ono ayitawa kati oyo musajja olaba wano ng'akaaba n'okaaba amaziga ayitawa nga ne Edi Mutu akomyewo basitule Kabaata
Ibula Kabadia yalwanirira aliyeni nga Ibula kyali mukulaga abantu nti mumala kunzita ne mulyoka mukwata ku aliyeni byegamba byaddala ana milioni zinkuweereza request bye bya Bobby nga tubyerekereza bwenti ate nkuvuze buterevu paka ku Chinatown yo efuuse Chinatown era ng'abantu banyivu byansusso abasuubuzi bo tebakyasalika kuddala musale namwe nga mulaba Chinatown ebintu byayo engeri gy'ebitundamu kwegamba abasuubuzi bo balimita wana myere ngenda kuba mbatuusaako wano obutambi obw'enjawulo nammwe ate musobole okuba nga mwerabirako era nze munzikirize mbasiibulire wano omukama abampere kyonna kyemusinga okwagala BF Suma Herbal Research Clinic Chinatown Supermarket nayo baani abalira gavumenti bananga abalira gavumenti mujega nnyo ataaswaza oluvannyuma lwa president okuyomba n'abasuubuzi ne balemu okukkaanya ogwasembayo president yekweka n'okwekweka n'agaana okumiitinga abasuubuzi kati China Supermarket zitandise okuopeninga ne muna Uganda agenda azunza bontwe yes muna Uganda ali mu benefitingamu kubanga bulijjo kitubagamba naye nga aba NRM tebagala kubiwulira so ate nga tewali atayagala kintu kya layisi nga ne government ofuna omusolo kakati muna Uganda tusese kwebuuza bana abasuubuzi abatuseera ebintu bino babisuubula wa nti babisuubula China lwaki babitundira ku bbeeyi ti government ekubisa mu bbeeyi nesinga nayakola ekintu ekyo kyovola bakiri nnyo ebbeeyi katono mu China ayabireese yabiyisizaawa tana ti government yadde yagala kulaga basuubuzi nti yamaanyi tiyamugyeko musolo kakati muna Uganda ogenze otandise kugula mu China Supermarket kubanga bya layisi niwe nali baddenze nali genze ningula naye ekibuuzo kiri kimu China Supermarket egenda ku employing abantu bameka n'ababadde mu kikuubo n'abali maduuka amalala emirimu gy'abantu emeka egigenda okufa era emirimu gy'abantu bameka egigenda okubeera created muna Uganda kyolina okwebuuzaamu kati nga tonnagenda kugamba nti mpagira China Supermarket soka weebuuze China Supermarket versus abalina amaduuka mu kibuga ani asinga okulisa population ennene balinga bagambye China tegeza ne sente ziddayo ewaka sina kindi zaaba n'abali wano mu government ebakikoze nati nazo bajja kuzikweka tuyagala banansi bamanye tegeza bajja zi investinga bweyo na bano benyina bagenda okufiirwa business era ogenda kumaliriza nga muna Uganda gwagenda okufiirwa omulimu kubanga ali mu kikubo mwana wo sengaawo jjajjaawo n'abalala balabirira bali abali mu kyalo kati weebuuze kiriwo ekituufu awo buli muna Uganda we yali badde azibuukira amaaso n'agamba bannange gana agasajja bunaku tegaasama gatuufu nagenze ningula ekintu ku mitwalo 10 nga bunaku batunda emitwalo 5 kitegeeza emitwalo 4 buli lunaku gavumenti gwe musolo gweteekako ku kintu ekyo kitubagamba nti muleke kubba sente za mwe wa musolo taxless and Ugandan benefits kwa kino usanga wane Dubai nga chalayisi nenga omusuubuzi agawa kituse Uganda bamukubisaamu n'okusinga ayakikola ekintu ekyo so Ugandan should wake up don't just get excited of China Supermarket muyige mweyembeera mulabe bunaku kye babagamba kuba n'abasajja ate bo bajega kati bamaze okwerabisa omanyinga ekintu kinaatera okugwa munaku mugamba abantu lelelelele kati abantu beerabiddeko nti ebintu bya layisi mu nsi yaabwe kati mukyabagamba kinga bizzeemu okulinnya oyalita amala emirundi kale abalira gavumenti mutsiru mujega kati kawedde mudda bannansi bagenda kutegeera the real price of the goods nti ezisinga bunaku muziteeka mu musolo beegatte ku basuubuzi bagambe mugyewo ifreeze government muzuuke n'abalabye nti mwagigadde nti lako abantu basusse nibyo naye mukola byabwereere kwa mwali mukisuubira kino ne mutunulira emimo gy'abantu egigenda okufa ne China Supermarket gigenda okuliyetinga mulabe economy supermarket yemu esobola okuyimirisa economy ya Uganda byonna bwe bigatta mujja kumanya gye tubagamba it's time abali mu government okulowooza ku ggwanga Uganda baleke kulowooza nga bagwira
nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano.